Tukwaniriza ku 97 akasirisa 3 Radio Simba empologoma ey'eddembe ne 92 akasirisa 1 femwe mwefe. Ku dakiika 7 ezakayita ku ssaawa 4 ez'ekiro kya leero abakontanyi n'endukusa nabo bateredde muzaali Lwogola Simba. Omuzaana Nansubuga Brenda leero nze ndiwo nate okulabika nga nange nsoya ebibuuzo eri abakontanyi n'endukusa zino. Nababuuzizzaako dda naye twongera kujjukiza nti bannaffe batufunira ku www.radiosimba.tg mpozi n'abalala abali mu bitundu ebiri eyo nga tofunye kadde kubanga abakontanyi n'endukusa obalabako genda butereevu ku lutimbe lwaffe oba ku mukutu gwaffe ogwa YouTube ojja kubanga okozesa Simba ku lutimbe abakontanyi ojja kubanga osobola okubalaba. Twongera okujjukiza nti betuteeranya ekiro kya leero tulina omuzira nkima Katumba Charles Muddu awulira aviridde Luteete Luweero agenda kubulonda n'Owenga Binamatovu Immaculate mukazi ngabo aviridde Bulenga Mbusiro ate era n'Owekkobe Namale Violet Munnyugwavu aviridde Nansana Kabumbi nga bonna babbinkanira okulabika nga basigala mu nnyumba y'Engule bayisoga omutendero ogwokubiri. Kale jjukira nti Engule ekutusibwako KCB Bank for people for better. Bayise n'endukusa zaabwe nga zino nazo weziri nnyo nga bwe mwawulidde mu kanyomero kali ak'ebyafaayo era tujja kubanga nabo twongera okumanya ebibakwatako. Tukujjukiza nti Lwogola Simba ejaguza emyaka 25 era Engule omwaka guno etunulidde abaana ab'omulembe omutebi be baana baweze emyaka 3 okukka wansi ate era n'abaana ab'omulembe gwa Simba nga be baana bawezezza emyaka 25. Bwe tunula mu kaseera kano tulabira ddala nga bano bonna bateekwa okuba nga baana nzaalwa ya Simba era nga bwe batulambise edda. Kale nga kennabalingizaako edda munzikirize mbakwase omutujju ate naye abalingizeeko era nayanirizibwa. Akakuba mu nkaatuufu aba akongera kumwa mbaaniriza yonna bataayi gye muli ekiro kino ekyaleero mwebale tukomyewo tulokeza wali twakoma olunaku olwajjo tuze tulabe kiki kye tusobola okukola mugeebalaga akawumpuli gonna ebisinga tujja kubiraba eyo gye tunaddiŋŋanira mbaagaliza olukontano olulungi osokungwa mu 5 nga Katumba Wankima Charles Muddu awulira yatabaza engabo ya mukama we mu Wankima ate abasigadde bo bawala ng'agenda okubanga amuddirira ye Wakkobe Namale Violet Munnyogwavu w'Enansana Busiro. Ekyo ne kyeyoleka lwatu nti bw'atyo mwana muwala Owengabi muzzukulu wa Nsamba Namatovu Immaculate mukazi ngabo ow'ebulenga yagenda okubanga abaddirira bw'atyo bwe kati wekatambudde olukontana lubanyumire. Awatali kulonzalonza akalulu k'ennyumba y'Engule nga bwe katulaze kowulira kano bali mu kukyuka balabike nga batuula nga akalulu we kabalambise era tugenda kubanga tuwuliriza mu kifo ekisooka mulimu Katumba Charles Muddu awulira ate mu kifo ekyokubiri mulimu Namale Violet Munnyugwavu ate ekyokusatu ne kibeeramu Namatovu Immaculate mukazi ngabo. Bonsatule weebali n'endukusa zaabwe era n'endukusa nazo ne zikola bwe zityo nazo ne zikyusa ate entuula ate weetuli kikyo kigenda kubanga ate ke kaseera tulabike nga tukiwulira buli muntu ayina engeri gy'ayogeramu ne Mukama Katonda we era n'amusomosa n'amutuusa gy'abayagala. Tuli wa mwana mulenzi Katumba Charles Muddu awulira. Amanya Katumba Charles Muddu awulira yeddira enkima nga nviridde bamunaanika. Nze n'endukusa yange Kaliisa Wiikirifu tugakuyimira ku kyawandiikibwa nga kiva mu Zabbuli 10:21 olunyiyi olusooka paka ku lwokusatu wagamba we wati nengera awali ensozi obuyambi bwange bulivaawa Mukama yamba eyakola eggulu n'ensi. Wakikutte mutwe okiwejjesa buwejjesa tali kuleka kugwa akukuuma ekyawandiikibwa omuntu kyaleeta tuba tusuubira nti nno olwo lubeera luyimba lwo nti Mukama Katonda ne bw'oyitamu essala gy'obeera weesiga naye bw'oba okiwejjesa naye alikuwa awejjesa. Kale tugenze eri mwana muwala Namale Violet Munnyogwavu
Nze Namale Violet ekyawandiikibwa kyange nze n'endukusa yange kivudde mu Zabbuli 46 kigamba nti Katonda w'amaanyi era mwetegefu okutuyamba mu buzibu. Katonda w'amaanyi era mwetegefu okutuyamba mu buzibu. Okola togamba nga bugambye nti Zabbuli 46. Zabbuli ezo zibeerako ennyiriri. Kyova otugamba nti olunyiriri bwe ruti. Ekyo kikuyambako abantu obutakulowooza nti olimba. Weewaawo. Nze Namatovu Immaculate era nze n'endukusa yange ekyawandiikibwa kyaffe tukijje mu Yoswa 1:6. Ddamu amaanyi guma omwoyo kubanga gwe olisobozesa abantu okusikira ensi eno gye nalayirira okuwa bajjajjaabwe. Kale awo ne tuvaawo tusikamu mu maaso ne tudda mu bato. Omuzindaalo ne gutambula ne gugenda ow'endukusa esookamu. Amannya go? Erinnya Kalisa Wikirifu. Ndi mutabani wa Sempijja Yuda atudde ekyampisi mu Bulemeezi. Ndi muzzukulu wa Samuel Kakooza agalamidde ekyampisi mu Bulemeezi. Nva mu nju ya Sempijja Yuda. Nva mu luggya lwa Samuel Kakooza. Nva mu lunyiriri lwa Lukyamuzi ebbanja mu Buddu. Nsibuka mu mutuba gwa Lwega ebbuntale mu Buddu. Nsibuka mu ssiga lya Lwegesa eddambi mu Buddu. Nsibuka mu kasolya ka Katongole emulema mu Buddu. Neddira nte akabbiro ŋŋaali. Ng'ombala gwaffe guvuga nti ekyuma nkiridde n'omukimba ngulidde, amatambadde nga leeta, omusumba aganywedde n'omusaala agulidde, awangaale n'antakwata ssimu z'abakopi. Weereza omuzindaalo. Nze Steve Peter ndi mutabani wa Chief Moses ndi muzzukulu wa Tamale Mukasa agalamidde mu Ssiro va mu lunyiriri lwa Tamale Mukasa agalamidde mu Ssiro va mu nnyumba ya Chief Moses Enansana Kabumbi va mu mutuba gwa Jumba evunjako Mawokota va mu ssiga ya Jumba evunjako Mawogota neddira nkima akabbiro ka Mukukulu ombala gwaffe guvuga nti senya enkuto ekyennyama mugema wafa kudda mulala wangaala Serati Karataka natatungibwa. Weereza omuzindaalo. Omuzindaalo gwambuse gukutuuke gutambula ne gutuuka wooli. Amannya gange nze ndi Walana John Tana Kiyegga nga nviiridde Busega mu Kyaddondo era nga ndi ndukisa ya Namatovu Immaculate. Ndi mutabani wa Kasozi Ronald. Ndi muzzukulu wa ndi Walana John ekasana mu Bulemeezi. Ndi muzzukulu wa Kyegata Nansi agalamidde ekiya mu Bulemeezi. Nva mu luggya lwa Kasozi. Nva mu nnyumba ya ndi Walana ekasana. Nva mu nnyiriri lwa Sekimaka Nansana. Nva mu mutuba gwa Waganda mu Busiro. Nva mu ssiga lya Mugula Entebe mu Busiro. Nva mu kasolya ka Gabunga ndi musajja mugandira neddira mamba akabbiro mugula. Omumala guvuga nti kalya kokka keketenda obulya mpola sirya mamba naye amazinyo. Ava mu muzzukulu wa Gabunga. Otiddemuko. Mudiza omuzindaalo wali tulabe nga tetunnagaba bubonero. Otiddemuko. Sebo sinnakya naye mbadde nkyavaamu mpewo. Akabonero k'Engule nno nga tekakulinda kuvaamu mpewo. Ayava mpewo. Oba ana empewo eneemuggwamu ddi we n'ofumbirirwa. Kakati obubonero busatu tugenda buwa omulenzi ono ali wakati n'ono eyasoose. Tubawe bombi obubonero busatu. Tweyanza nnyo ssebo tweyanze ekyo. Oli bw'anaaba avuddemu empewo ajja kuyoola obusigadde. Wandisebo. Kale nga omukontanyi abakontanyi nabo bwe beeteekateeka naffe eno ate ne tugamba tukoze tutya kubanga bano bo bannaffe batukoonako nga bagamba kali ke twasoose ekaseera ate nako tukatuukeko. Sisimuka ggwe mwana mulenzi. Katumba Charles. Bwe twogera ku mwezi ogw'ekkumi gw'onootugamba mu Buganda gwe tuyita tutya? Nzana gwe tuyita mukulukusa bitungotungo. Nasisimuka. Bweyanziza nnyawe mbweyanzeege. Wuliriza wano tugenda kusisimukira waani? Tukyaliwo ono. Ewa Katumba. Katumba Charles Sisiro. Katumba. Gw'ogenda kumubulira Semaka. Bw'aba yaguze enva, abaana bwe bamaliza okulya bamwebaza batya? Bamugamba otuwadde. N'otosisimuka weereza eri omuzindaalo. So bamugamba otuwadde enkumba.
nedda Ofunde nnyo taata. Bw'alemeddwa okusimuka eri omuzindalo tosimuse. Bw'alemeddwa okusimuka ne tuyita mwana muwala Namale. Wampa nnyabo. Omwezi ogw'olubereberye tuguwa erinnya ery'agatonnya amaki? Amatooke nga wegengera ennyo gatonnya. N'asisimuka. Sisimuka ne wano tugende. Wampa ssebo. Obulagala obutono obubikibwa ku mmere egenda okusaanikibwa buyitibwa butya? Obuwuuwo. Osisimuse. Sisimuka eruuyi eno mwana muwala Namatovu. Wanju nnyabo. Mwezi ki mu Buganda gwe tuyita erinnya ery'akasambula? Mwezi gwa musanvu nnyabo. N'asisimuka. Sisimukira ne wano tufundikire. Yes sebo. Olulagala olusibwako emmere egenda okuliibwa ng'eyidde luyitibwa lutya? Olwaliriro sebo. Osisimuse. Beeyanziza nnyo sebo. Babadde balungi era awatali kulonzalonza twongera kubajjukiza bujjukiza tuyina ow'Enkima Katumba Charles Muddu awulira, ow'Engabi Namatovu Immaculate Mukazi Ngabo, n'ow'Ekkobe Namale Violet Munnyugwavu. Basisimuse nga bwe muwulidde, kale tusuubira nti kati n'abato batandise okuvaamu empewo. Kyoba teweerabira nti Engule World Cup y'Oluganda 2023 ekutusibwako bannaffe aba KCB Bank abataagala kuleka mabega, nabwe kityo genda bunnambiro ate naawe omanye ebisingawo nga ne kojja naye ate bw'asumulula entanda. KCB Bank for people for better. Ne twolekera abato oba munnaffe yaweddemu empewo sinnamanya. Eyinza okuba eweddemu. Atubuulireko nga bwe ne batennamuggwamu. Era tujja bimanya. Kale weewaawo mu katundu kano ak'okulukuta abato. Wanji nnyabo. Abato baweebwa omukisa okubanga batta ekibuuzo kye kimu. Ekibuuzo ekibabuuzibwa oba kye baba banaakulukutiramu kibaako ebyokuddamu biba bingi nga omuntu asobola okubyanukula n'atadda mu kya munne. Muwulira? Ye nnyabo. Kati mujja kubanga mutubuulira todda mu kya munno ate asuula entunnunsi omanya nti gwe okoonye. Iye. Tutegeraganye? Ye nnyabo. Kale mugenda kubanga mutubuulira ebika by'ebibala bye mumanyi. Omu bw'amaliriza okwogera ne tuddamu n'ekiddamu wano nga n'omulala bw'atyo n'omulala. Ye nnyabo. Tutandise. Omuyembe. Omuyembe. Amapeera. Amapeera. Amatugunda. Amatugunda. Emicungwa. Emicungwa. Fene. Fene. Enniimu. Enniimu. Amapaapaali. Amapaapaali. Entungo. Entungo kibala. Entungo kibala. Nedda. Omuto ali wakati n'akoona. Omuto ali wakati n'akoona. Mubadde mukuumye entunnunsi naye awo wookoonedde. Kale obubonero bujja genda eri endukuse eyasooseemu n'endukuse eno ey'emmamba. Toyanza nnyo omuzaana w'Engule. Erinnya Kalisa Wikirifu. Naani? Nendi Walana John. Nendi Walana John. Kale mwebale kutambula. Obwana buno buto naye ffe tugamba kimu kyokka nti etto mu nnyumba y'Engule teriyengera. Entungo si kibala. Okitegedde? Kale ekkondeere olumala okuvuga naffe ne tweteekateeka okulabika nga ate obwanga tuboolekeza abakontanyi. Tugenze eri mwana mulenzi. Katumba Charles. Katumba. Wampa nnyabo. Abalangira n'abambejja Nnyabo. tetugamba nti bafudde. Nnyabo. Baba bakoze eki? So nnyabo omulangira aseerera. Obubonero busatu. Bweyanza nnyabo mbweyanze mbweza ku Kizo Steven Lijesu. Tutete Community Institute. Tugenze ewa mwana muwala. Namale Violet. Namale. Wampa nnyabo. Bwe nkusaba okumbuulira Naalinnya olowooza mba nkubuuzaani. Naalinnya ye mwannyina wa Kabaka. Naalinnya ye mwannyina wa Kabaka. Ye nnyabo. Osobola okutereezaamu okusingako awo? Naalinnya ye mubbeere wa Kabaka. Muteesa. Obyonoona. Wa Mutaase. Mutaase naye yogera nnyo ssebo. Naalinnya yabeesabeesa Kabaka. Ndi Walana John Mulonda. Omuzindalo gusooka mu bakulu. Lwalonda. Katumba Charles kamulonde ekijja kijje.
n'alinnya omukyala asikane kabaka. olowooza tekagenze? N'alinnya maama wa kabaka. Twala omuzindaalo eri ow'emmamba alonde. N'alinnya abeera lubuga wa kabaka. Obubonero busatu ngenda okubuwa omwana omuwala oyo okusinziira ku myaka gye bw'agamba nti mwannyina wa kabaka. Kale ngenda kuwa obubonero okusinziira nga bwe muli ku mutendera guno. Owookubiri yogera erinnya lyo. Namale Violet omuzirakobe. Obubonero obulagajjalira tomanyi nti afunye busatu. Embweyanza nnyabo. Kibadde kiki? Nabadde nsuubira nti Katumba ayinza otuwa ekisingako awo. Kale tugenze eri owookusatu. Namatovu Immaculate. Abalangira n'abambejja bwe babula tetubaziika tubakola ki? Tubatereka nnyabo. Tubatereka obubonero busatu. Mbweyanziza nnyabo mbuweerezaako director wa Kikaaya College. Ne tukomawo eri Katumba. Katumba. Wampa nnyawo. Olugoye oluteekebwa ku lunnaalwo ng'omuntu tayagala oluli munda luddugale. Tulina erinnya lye tuluwa. Tuluyita tutya? Nyawo tuyinza oluyita olukubiro. Olukubiro. Kale obubonero busatu. Bweyanzeege mbwerezaako Mwami Sesanga director wange. Ne tugenda ewa Namale Violet omuzirakobe. Namale Violet omuzirakobe. Wampa nnyabo. Luli olugoye bwe lubanga tuliyita kikubiro oba olukubiro nga munnaffe bwaluyise? Ye nnyabo. Wano we tubuuliza. Olugoye dwo lwe tuyita kadde olutegeera bw'oba olutegeera ne bw'onnyinyonnyolako akatono kw'ekyo ky'omanyi tujja kuwa obubonero era ani alwambala. Olugoye oluyitibwa kadde lwe lugoye olugoye oluwanvu. Ye nnyabo. Katumba awanika endukusayo n'egamba ekutaasa olowooza kiba kitegeeza ki? Nkuwaayo omukisa bw'obanga olina ekirala ky'okasuka. Akadde. Kadde lwe lugoye ye kanzu. Endukusayo yiri ekutaasa kuba Katumba akuli bubi. Oliye munno si byaliko. Mutaase. Langirira nno. Olugoye olwo lubugola lwambalibwa mujjwa. Lubugo lwambalibwa mujjwa. Katumba. Kamulondo ekijja kijje. Nga kiri bwe kyazze. Muzaano olugoye lwambalibwa mukyala ewaka. Olugoye Gomesi gyasiibamu. Akabonero kalamba ne kagenda ewa Katumba. Tugenze olutegedde. Ne tugenda ewa mwana muwala. Namatovu Immaculate. Namatovu. Wanje nnyabo. Olugoye olusibwa munda. Iya nnyabo. Naddala ng'omukyala aliko omukolo gwagendako. Iya nnyabo. Oba ng'agenda kwambala olugoye olw'okungulu atereeze lwo tuluyita tutya? Tuluyita ekikooyi nnyabo. Tuluyita ekikooyi. Obubonero busatu. Nziza nnyabo ku mama wange Nanozi Juliet. Ne mbasindika eri omutujju. Katugende ewaani? Ewa Katumba Charles Sebu. Katumba ew'Enkima. Yes Sebu. Ow'Enkima. Wampa Sebu. Sebucu jjajja w'ab'Enkima. Yes Sebu. Bwe yalaba nga akaddiye. Yes Sebu. Takyasobola kuweereza mukama we kintu. Yes Sebu. Kiki kye yakola obuweereza bwe buleme kufa? Sebu yamusingira omwana we eyali ayitibwa Sebucu. Yamukola ki? Yamusiigira. Yamusiigira. Okusiiga. Bweyanza nnyo Sebu mbweyanzeege. Alonda abadde kulonda ki? Muwa omuzindala atubulire ky'adayagala okulonda. Obadde oyagala Sebucu we yali akaddiye yasiigira kabaka kintu omwana we amuweereze
era nga mugamba akange booya. Oli mutuufu musajja gwe. Singa obadde omulonze obubonero obadde obukukumbye naye nnyini kibuuzo akizzeemu. Tugende. Endukusa nebadde lonze ndukusa ya myaka 9. Ya myaka 9. Osomera wa St. Joseph eneriwa ne nansananga ku poliisi. Kale tugende. Namale Violet yeddira ki? Ekkobe. Owekkobe. Wampase. Kintu ng'ali ku nnono. Ng'ali ennono. Yatwala nsereko jjajja w'abekkobe n'amusimbira omutuba. Ku kyalo ekiyitibwa kitya? Kanyaanya. Nedda. Teketwe. Kiganye. Ndukusayo nno wano we badde ekolera ennyo oba omutwe gulowooza nnyo kati ndaba asirikirira. Bongezaako buzimwa. Obubonero 3. Nembweyanza ssebo mbweweerezaako musomesa wange Mbabazi James. Simatukidde watono. Tugende. Ewa Namatovu ow'engabi. Kimera bwe yali ajja okulya Obuganda yajja n'ensamba jjajja w'ab'engabi. Bwe yatuuka mu Buganda aliko omuntu gwe yamukwasa agire nga amukuuma. Bwe yamukwasa yali ani? Yali Katumba Sebo. Nedda tojja kulonda. Obubonero 3. Weyanziza Sebo abasomesa bange abansomesa olulimi Oluganda. Tukomewo eno. Tukomawo kojja. Kati wuliriza. Luno lugero. Ogenda kulumalayo. Olugero lugamba nti amaanyi ameemanye. Sebo lugwayo nti gamala ebita embuga. Obubonero 3. Bweyanzeege. Weereza wali omuzindaalo ono ng'akutunuulira ku kiyimba. Tugende. Wuliriza olulwo. Olwo lugamba nti ekinyumu ekingi. Malayo. Ekinyumu ekingi. Sebo kinyinze. Kikuyinze. Wali wamulonda? Bano balinga ababalabalamu oli abali wakati. Luganyi. Sebo. Oli ayagala kulonda? Ataasa. Otaasa? Muweereza omuzindaalo. Akalenzi kano kansanyusiza kagamba okulemererwa nnyo nuuna. Ekinyumu ekingi tekireka bitono. Tekireka bitono? Nedda. Ekinyumu ekingi kireka emmese obuwuulu. Tugende ku kino tufundikire wano tulabe. Ani? Namatovu. Wanji Sebo. Olugero lugamba nti bweyinda. Si bwetonya Sebo. Obubonero 3. Weerezaako taata wange. Mbafundikidde wano nze. Bowulira kati bebo omuzira nkima ow'engabi ate era n'ow'ekkobe tebatambula bubi. Kale abato wanjinyawo mwegolole tutereere. Abato bano bw'obanga oyagala okubanyumirwa ojja kubanga enkya ogenda ku YouTube channel yaffe ya Lubogola Simba eri Simba ku lutimbe. Butereevu ojja kubanga obalaba bafaanana batya osobole okubategeera n'endukusa zaabwe weebali. Naye abato bano banyuma nnyo kuba bw'otunuulira musajja mukulu ono ali wakati wano engeri gye yalindirira ekibuuzo ogamba myaka 9 naye afaayo nnyo okukumba obubonero ate nga baali wakati alinga ali mu kikko. Naye alwana okulaba nga ajjayo eddoboozi. Tugenze Pat Beverages etwala ekuletedde abato. Ne tugenda eri mwana mulenzi. Kalisa Wycliffe nyawo. Kalisa Wycliffe omuzirante. Wanji nyawo. Mpa erinnya lya Kabaka eriraga nti Kabaka alaba buli kintu kyonna ekiri mu Buganda. Nyaba erinnya eryo liyitibwa Maasomogi. Maasomogi obubonero 3. Mbweyanziza nnyo nnyabo. Tugenze eri Sekizibu Peter Nantawoneka. Sekizibu Peter Nantawoneka. Linnya ki erya Kabaka eritulaga nti yakulira abasajja bonna? Segwanga. Saalongo. Kiganyeemu. Ssaabasajja.
Ssaabasajja. Kale obubonero busatu. Alwanidde akabonero. Omuzindaalo gusikire mu nnyingo gusembere wooli. Sajja empewo ekyagaaniddemu. Era si yakumuggwamu kuba wano we tutuuse era eba si yamuggwamu. Tugenze eri Ndiwalana John. Ndiwalana. Wampa nnyabo. Mpa erinnya lya Kabaka eriraga nti yakulira abataka bonna mu Buganda. Saabataka. Saabataka obubonero busatu. Ojja. Omutujju abalumbemu. Omutujju n'akwata omuzindaalo. Tugende. Kalisa Wycliffe. Tugende. Kalisa Wycliffe. Wangisewo. Kalisa ye yeddira ki? Yeddira nte sewo. Ow'ente. Wangisewo. Kiki ekigwa ku mata mu mubala gw'ente? Sebo ekyagwa ku mata omusumba yaganywa. Obubonero busatu. Neyanza nnyo sebo neyanzeege. Tugende. Wassekisiivu Peter n'atawoneka. N'antawoneka ku oli wa muziro ki? Nkima. Oli wa nkima. Bafaanaganyeemu. Mu mubala gw'ekika ky'enkima enku zirina makulu ki? Zoosha ennyama. Obubonero busatu. Weereza omuzindaalo. Tugende. Ow'emmamba. Wampa sebo. Ab'emmamba owulira boogera nti gabunga. Olowooza baba boogera ku maki? Baba boogera ku maato sebo. Obubonero busatu. Kanjira nkyabawummuliramu awo. N'abaddamu omuzaala. Kojja atulambise nti awo n'enkomawo era ngenze ewa mwana mulenzi. Kalisa Wycliffe omuzira nte. Kalisa. Wangi nnyabo. Tumenyere emigaso gy'olubugo ebiri. Nyabo olubugo baluzinga mu bafu. Olubugo baluzinga mu bafu. Olubugo baluzingamu abafu nga badde bafudde. Otyo. Ate abafu ne bafa olwo baba bafudde emirundi ng'emeka. Kale olubugo balukozesa mu kusumika. Mu kusumika. Olubugo balukozesa mu kufiirwa. Mu kufiirwa. Nekiri obadde mutuufu. Naye omufu lwaki omufu tasobola kufa mirundi ekola ebiri. Afa omulundi gumu. Yennyabo. Kituufu. Nayanza nnyo nnyabo. Ssekiziivu alabika abuzeemu obubonero busatu. Ssekiziivu gwawe obadde otugamba otya? Ande omujja basobola omusiba olubugo. Kale kwata ekikyo. Tuweeyo emigaso gy'eddiba ly'ente ebiri. Eddiba ly'ente balyalira mu ssabo. Nga likolamu ki? Nga balituulako. Nga balituula. Kale ekyokubiri. Ekyokubiri eddiba ly'ente oluusi balyanikako ebintu. Bintu nga ki? Mukene. Eddiba ly'ente ne baliteekako mukene. Olwo olujja luwetekamu. Paayo kale ekyokusatu tuwulire. Eddiba ly'ente ab'ente balikuuma ng'ekyobuwangwa kyabwe. Okubonero busatu. Mbwezako jjajja wange. Jjajja wamulese ali luddawo. Abeera mu ssabo. Tugenze eri omuzira mmamba. Ndiwalana John. Ndiwalana. Abufunye obusatu. Musajja ng'alwanira kabonero ono. Bw'okamutoolako ng'oba omukoze bubi. Kale ndiwalana. Wangi nnyabo. Tuweeyo emigaso ebiri egy'omubisi gw'enjuki. Omubisi gw'enjuki basobola ogutunda ne bafunamu ssente. Nekirala omubisi gw'enjuki basobola ogukozesa ng'eddagala eriwonya ekifuba. Obubonero busatu n'embazzi eri omutujju. Weewaawo. Tukomyewo ewaani. Kalisa Wycliffe omuzira nte. Ogenda kumbuulira ggwe. Iye ssebo. Omusota bwe gubojja omuntu kigambibwa nti gumulekamu ki mu mubiri oba bwe gubojja ensolo? Ssebo omusota ogwo gumulekamu obusagwa. Obubonero busatu. Neyanza nnyo ssebo. Weereza wali omuzindaalo. Kalisa engeri gy'addamu olinga musajja mukulu. Amaanyi ge gakyali mangi.
Tuze uwosebo. Ye. Gwogenda kumbuulira. Akatundu akasemberayo ddala emabega ku musota kayitibwa katya? Akawuwo. Obubonero busatu. N'embweyanzi. Omusajja ono. Ekojja gwobeera lidda wanaawe. Omusajja ono. Ndi wala na John. Ndi wala. Asanyukira akabonero. Gwogenda kumbuulira. Ya. Okuluma kw'omusota kuyitibwa kutya? Sebo sogamba nti ekisubi kinsaze. Sibuuziza nti ogamba otya. Okuluma kw'omusota kuyitibwa kutya? Kubojja. Obubonero busatu. N'embweyanzi. Njiramba wumulira wano. Era bw'abawummuzaamu ne bannaffe abawava wota bwe batyo gye bali. Tugenda musula nondettu ne Bulemeezi. Sula nondettu ne Bulemeezi. Tulyoke tugende ne wava wota. Kale naffe tetuganye. Tuddayo mu bakulu. Sula nondo okubiri Bulemeezi SS Vumba. Bulemeezi SS Vumba. Bulemeezi SS Vumba batugamba bati. Sula! Nonde! Sula! Nonde! Sula! Nonde! Kana akaseera kakanayo cyane. Asula gwe balonda. Asula gwe balonda. Alonda yakuŋŋaanya. Weza! Sula! Nonde! Ng'akutuusibwako Bulemeezi SS Vumba, essomero lya secondary erisangibwa mu Busiika Town Council nga lya one A-level ab'ekisulo n'abo abava ewaka era nga lisomesa ne vocational omuli okutunga, okusiba enviiri, okubajja n'ebirala. Fees zisoboka. Weewaawo Bulemeezi SS Vumba lisangibwa mu Busiika Town Council. Kati bagamba bo nti basomesa on A-level, basomesa abayizi abava ewaabwe n'abo abasula mu kisulo. Balina amasomo ag'ebyemikono vocational training, okutunga ekyalaani, eby'enviiri, okubajja n'ebisale bisaamusaamu, ate nga ebirala byonna okwerinda, abaana baliisibwa bulungi. Lisangibwa mu Busiika Town Council nga bakayita ku Bugema University. Era essimu eri noti 752 noti 2M927 noti 752 noti 2M927 oba noti 7 noti 2 585 585 673 noti 7 noti 2 585 673. Bulemeezi SS Vumba. Kale tukomyewo mu bakulu. Kwa Katumba Charles Nyabo. Katumba Charles. Wampa omuzaano. Olubiri lw'Emmengo ffenna tulumanyi. Nyabo. Olwoza lwazimbibwa Ssekabakaani nga ebiseera bye yali kabaka. Naye kati. Sebo Nyabo lwazimbibwa Kabaka Muteesa. Lwazimbibwa ani? Kabaka Muteesa oluberebere. Mbuuziza nno Ssekabaka. Bw'owuliriza Ssekabaka Muteesa ne kigaanamu. Nyabo oluliri olwo lwazimbibwa Kabaka Ssekabaka Suuna ne kigaana. Mulondo. Amuddirira amulonda. Nyabo kangezeko mulundi gumu. Kati oteeba buteebi. Abakulu mu mulondo. Oteeba buteebi. Siko omuzindaalo. Lwazimbibwa Ssekabaka Mwanga. Obubonero tebuba buno obwo. Alonze bulonzi. Embweyanzi. Buna. Obubonero buna ne bugenda ewa Ssekiziyivu ali mu kikko. Abulidde mu ntebe engeri gyali omumpi. Ne tugenda ewa Namale Violet. naye no gwe bafunidde obuna teyennyenya alinga agamba nti nabutaddeyo nga nja bujjayo. Tayinza nakwebaza ku mwana ono. Mwana alwanira obubonero ogamba nti nno ye mukulu. Namale gwe bwe bakuwa onyakula bunyakuzi. Ssekiziyivu neeyanziza. Tugenze wa Namale. Ampa Nyabo. Kizimbe ki mu Buganda ekiwozesebwamu emisango?
Mengo. Kiganye. Namale ekibuuzo kiri wuwo. Kizimbe ki ekiwozesebwamu emisango mu Buganda? Obujja bukula. Endukusa sika omuzindaalo munnaye. Osanga endukusa nga ye mukontanyi nga tetumanyi. Mapeera. Sooka olangirire. Nze Sexy Peter. Ekizimbe kiyitibwa Mapeera. Omuzindaalo mugutwala eri londa. Teri mukulu alonda. Kalisa wikirifu mulonda. Kati oli asooke. Tujja kutambula omuzindaalo gutulaga gudde eno kubanga mwe gwabayise gudde eno ono yaddirira bebaddirira bali. Nyabo kiyitibwa Kisekwa. Kalisa wikirifu ekizimbe ekyo kiyitibwa Bulange. Naye omuzindaalo ne gugenda ewendukusayo mu batonga woli Katumba otunula. Tujja kyanula nga tumaliriza okubuuza kino. Tugenze ewa Namatovu. Katumba alinga agamba kaninde omuta alonde bayitemu ekinaasembayo kye naalonda. Nedda omuzindaalo gusooka mu bakulu ne gulyoka gudda mu bana abato abalala okuleka nga ataasa butaasa. Namatovu. Wanji nnyabo. Olukiiko lwa Buganda lutuula ku kizimbe ki? Mu Masengere nnyabo. Nnyabo lutuula ku kizimbe Masengere. Ne kigaana. Lutuula mu muzi bwa Zaalampanga. Tubuuzizza olukiiko lwa Buganda lutuula gye lutuula temulabika temuwulidde. Sekiziivu mulonde naye sisuubira nti nno ono mu Lubiri. ne kigaana. Omutujju. Tugende. Bakwasizza. Tugende. Tusooka waani? Lwa Katumba Charles sewo. Katumba? Wampa sewo. Gw'ogenda kumbuulira bino? Yes sewo. Ogenda kumbuulira? Yes sewo. Omwana bw'aba akyali muto ddala. Yes sewo. Obubi bw'omwana oyo buyitibwa butya? Sewo buyitibwa obuzoota. Obubonero busatu. Bweyanza sewo. Weereza omuzindaalo awaddako tulabe. Namale Violet. Akati akakozesebwa okukuma ekyoto kya Nakawere, akati ako kaba kati ki? Kaba ka mutuba ssebo. Nedda. Omulonda. Oli mulyanaawo naye tatawaanyi. Sebo kamulonda ekijja kijje. Sebo kaba kasaana. Kasaana. Bw'ole uli bayita akasaana. Bweweereza ku Mami Kizito Steven. Kaakati weereza wali omuzindaalo. Kati bwe kaba akasaana olwo obuliri bwa Nakawere buba buyitibwa butya? Ebendiri sebo. Omaze ne weesekere. Abaana. Ebendiri. Ogenda ku eriwa? Oli naye abalamu bubazi wali. Omulonda. Sebo kamulonde. Buyitibwa akaali. Akaali. Bweyanza sewo. Wali okawuliddeko akaali? Sesanga. Kati omunaamuzeeyo bakadde bamwe mbabu. Nakawere ali ku ndiri. Kale tugende. Yes sebo. Kino kisoko kijjawuwo. Yes sebo. Emboozi okugwa amakerenda kyeki? Sebo emboozi eyo ebeera etabye oba ng'enyumye. Obubonero busatu. Bweyanziza mbweyanzege sebo. Weereza omuzindaalo. Namale Violet. Namale
Wampa ssebo. Yasigadde yeeyaguza lujjo. Ono yabadde ki? Bansaba kunziriramu. Yasigadde yeeyaguza lujjo. Olowooza ono yabadde ki? Yabadde ayomba. Nedda. Endukusa ye mutaasa. Sooka oweereza endukusa tulabe bwe kigaana tugende wali. Yabadde asanyuse nnyo. Yadde asanyuse nnyo n'asigala nga yeeyaguza lujjo. Nedda. Yabadde yeeyanza. Kati kigaanyi. Weereza oli tulabe alonde. Nze Namatovu Immaculate Mulonda. Yasigadde yeeyaguza lujjo kitegeeza yasigadde talina ssente. Yasigadde talina ssente. Akabonero kalamba. Keeyanzizza ssebo. Mwebaza ku bayizi bannange ku Kikaaya College School. Kikaaya College. Ekibuuzo kijja wuwo. Yes sir. Wa Kikaaya ayita mu kitoogo. Tugenda kundi. Tugende. Yes sir. Wa Kikaaya. Wanju sir. Oli we bagamba nti yagudde mu ntata kisoko naye kiba kitegeeza ki? Aba yagudde mu buzibu sir. Mu buzibu obubonero busatu. Sibafundikidde mugamba wano. Ndabika kituufu. Katumba. Wampa nnyawo. Ennaku zino abavubuka balina enjogera ez'enjawulo. Ennyawo. Oli bwakugamba nti okuyitako namusanze yayiseeko otegeera ki? Sebo nyabo okuyitako kye kikola kya abagula obutimba nga babuzaayo. Okola kutya? Okutegulula obutimba naye nga tebabujjayo mu nnyanja amala okujjako ebyakutte n'abulekayo. Tebayita okuyitako mu bavubi. Mu bavubi. Ennyawo. Ndi walana omulonda. Nyabo okuyitako kitegeeza nti omuntu kale nga byayogera nga oba byakola nga tebisaanira ku kyaba ku ekyo kyalina okukola. Bamugaa kati gwe wayitako. Mulonde ndi walana otubuulire. Bayiseeko dda. Omuntu okuyitako abeera mu mbeera nga takyategeera bigenda mu maaso naye nga ye akola kimujjidde mu maaso kyalabye kyakola nga takyabitegeera bulungi. Olimba. Tugenda kukomawo kati sooke twanule kino. Namale. Wampa nnyo. Oli bwakugamba nti nkolerera kuyitamu. Okuyitamu kyeki? Okuyitamu ky'ekintu ky'okola ng'olina essuubi. Ekintu ky'okola ng'olina essuubi. Yennyabo. Okuyitako kyeki? Bakuwa obusatu. Okuyitako kyeki? Namale. Tunyumyamu bunyumya. Okuyitako kye kikola ky'omuntu nga waliwo ebintu byakola nga tebitegeerekeka. Muntu yalina okuyitako yekka. Tugenze wa mwana muwala Namatovu. Bamuwa obusatu ku kibuuzo kye. Ekyakatumba kikyalaalidde. Okuyisaako kyeki? Okuyisaako kitegeeza okola ekintu n'oyita ku mulala. Okukola ekintu n'oyita ku mulala. Kanterezeemu nnyabo. Okuyisaako kitegeeza be babyogera naye nabo biboogera tebakola ki? Omutaasa mutaase.
okuyisaako naba okuyisaako omuntu oba ekintu kyonna kyonna ayinza okuba nga alina ewantu ng'alina kyayagala okuyisaako okuyisaako kati kyembuuza ate kyonnyonnyoza ngenda kinnyonnyola nnyo okugeza nga waliwo oba ekkubo oba omwala ng'alina ekintu kye ng'agala kisomosa akiiseeko ku mwala akitwala esayidi zeeri. obubonero busatu mbweyanziza nnyabo abutaasizza. Katumba nkomyewo gy'oli okuyitako muzaana okuyitako musobola okuba ekintu ne kikuyitako nga kati nga obadde okulembedde ekibadde kikuvaako emabega ne kikuyitako kwe kuyitako badde bayanukula amazzi. obubonero busatu. Kale muzaana mbweyanziza weewaawo Kamege Enjovu nga tekanajja banafe aba Pat Beverages bo batukonyeeko ne batugamba nti temudduka nakiwagu nga n'enkota yammwe. Kale Pat Beverages negamba abato bakyayinayo dose omutujju n'abasookeramu. Tusoose waani? Kalisa wikirifu omuzirani. Kalisa kino kisoko. Twasanze amukubye enkata. Ono yabadde amukoze eki? Sebo yamukubye enkata yamuwadde ekintu kyade tasuubira. Obubonero busatu. Neyanza nnyo Sebo. Weereza omuzindaalo. Sebo? Wani Sebo. Ogenda kumbuulira kino kijja wuwo nakyo kisoko. Okukuba ku ssekalootera yamukubye ku ssekalootera. Olowooza kino kyeki? Yamukubye ku mutwe. Yamukubye ku mutwe. Obubonero busatu. Nembweyanza mbwerezaako bonna ab'ewaka musanyukireko. Ab'ewaka bakusanyukireko. Oyina soko muddiza omuzindaalo. Oyina b'osoma nabo mikwano gyo nga mwenkana. Mpaayo ku mannya gaabwe. Aliyo Matovu Wikirifu. Waliyo ne Mukisa Giovanni. Waliyo ne Mebo. Ne Mebo. Abo be mulya nabo buli obuntu kojja kigudde bwagamba obubedo. Namungo. Weereza omuzindaalo tugende. Wuliriza kino. Yes sir. Akiridde ekaganga ono aba abadde ki? Aba afudde sir. Obubonero busatu naawe. Bweyanze. Nze mbafundikidde mbaweereza omuzaana. Kitegeeza nange nkyabuzaayo kimu. Kale kimu. Akamege Enjovu kaba katono n'akabuuzo kano katono abato ne bakwata ekkalaamu ne baweebwa empapula ate era n'oluvannyuma tulyoke tubawe Akamege Enjovu. Kale mumaliriza. Bwe namusabye ssente za Uganda yampadde ekizike. Bw'oba otegedde omuwendo gw'essente gwe yampadde gw'oba ompandiikira. Ossaako erinnya tubikunyumiza ne tubikubuuza. Tukunyumiza ne tubikubuuza. Oliriza bulungi. Tukunyumiza ne tubikubuuza. Weewaawo kakati muwulirize bulungi emboozi eno. Mwenja okujja ekibuuzo mu mboozi eno ngisoma emirundi ebiri ne ndyoka mbuuza. Mukazi mukulu Esereda Nalumansi yali mu ddumbiizi ng'alojjera abazzukulu enkoko eyali ebiika amagi aga zaabu. Emboozi n'ebakwata ogw'obutiko. Bagenda okwetegereza ng'eyagenze wakiwalabye okulya ebiwata atabyenga maaso nziramu. Mukazi mukulu Esereda Nalumansi yali mu ddumbiizi ng'alojjera abazzukulu enkoko eyali ebiika amagi aga zaabu. Emboozi n'ebakwata ogw'obutiko. Bagenda okwetegereza ng'eyagenze wakiwalabye okulya ebiwata atabyenga maaso. Ekibuuzo. Esereda Nalumansi abazzukulu yabasanga wa? Abaana bawandiise Ssekiziivu Peter
50 ono Sekiziivu Peter ow'Enkima, Jeni Katumba owulire Koidon, Kalisa Wycliffe 5 sukuli 5 Waloko 5 kwata wetegereze bulungi. Ndiwalana 5 abawandiise 5 ekituufu gwe muwendo omutuufu bawandiise 5 ne 0 4 5 so si 5 era bafunye 3 Sekiziivu n'aviramu awo. N'abakulu bawaddeyo twangu okubanga akadde wa bw'atyo mu Cambodia wa Ssaabasajja agenda okubanga addako abatambuze okutuuka eri awo ne Kakosa alyoka ajje. Kale Namale Violet yabasanga ebudumbizi, yabasanga mu dduumizi ono Namatovu, mbisomanga weebirolimi lwogere luwandiike lusome. Katumba yabasanga mu ddumbizi. Bonna katubawe obubonero okuwandiika kwagaanyi naye katubawe obubonero mwenna yabasanga mu ddumbizi. Singa nabuuziza nti eddumbizi kyeki waliwo ayinza okimanya Mudiro wakati. Kale mwebalege. Bw'atyo nno ow'Ekkobe Namale Violet Munnyogwavu Nansana Kabumbi kubonera 7/5 afunyeko obubonero 3/6. Endukusa ye nga Yankima Sekiziivu Peter St Joseph Nansana Primary School kubonera 2/5 afunyeko obubonero 20 ne bafuna obubonero 5/6. Songa ate Katumba Charles muddu awulira ow'Enkima ow'Eruwero kubonera 7/5 afunyeko obubonero 5/5. Endukusa ye Kalisa Wycliffe Victor de Mixed School kwesomera ku bubonero 25 afunyeko obubonero 22 bafuna obubonero 7/7. Bonna bawawanduka obubonero obukuŋŋaanya obungi tandika okugolola ekkooti. Ow'Engabi Namatovu Immaculate mukazi ngabo tanagikwatamu yagitenda obwangu bulenga busiro era asomera wali ku Kikaaya munna Kikaaya ku bubonero 7/5 afunyeko obubonero 5/7. Songa ate Endukusa ye Ndiwalana John Tana ku bubonero 2/5 afunyeko obubonero 19 ne bafuna obubonero 7/6. Bwe bityo bwe bitambudde n'enkya mutulinde musule bulungi.